Okozesa obimanyi kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa wano muzibula atudde tubiwa amakulu ye Tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuterekerayo. Okay, dakiika ziri nnya zokka zezakaita ku ssaawa essatu ez'amakya g'olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 2 February omwaka 2022 oli otya mukwano gwange ali ku Soul Radio. Eddakiika eno ku 17 akawumuza 0 mu kibuga Kampala bw'oba ng'otuwulira tukwagala nnyo so nga ku 98 akawumuza 2 ya Soul FM Jinja, 12 akawumuza 6 Soul FM Mbale, 97 akawumuza 5 Soul FM Mubende, 95 akawumuza 0 ya Soul FM Mbarara ne 9 akawumuza 3 Soul FM Mefort Poto. Muli mutya mikwano gyaffe abatufuna ku Soul Media app wano n'emitala w'amayanja nga mutambula n'omunnyo gwammwe gwe mwasalawo okutambula nagwo mwebali nnyo mwebalire ddala Mukama agaba omukisa mu kyalo ne mu kibuga nammwe tubasabira nti yonna gye mwalaga abatambuzenga n'omukisa gwe ogwo ogusuukundiddwa ogw'omuyika agubaweereyo ate era mugulabire ddala mwebali nnyo mwebalire ddala bwe ziwera ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4 Monday mpaka olunaku olwokutaano ebeera program Tambula n'okumanya Radio General aka Black Lives Matter. Leero ebigambo byange bigenda kubeera bitono if not biweddeyo. Lwaki Susan Makula Bujjingo tatambudde yekka azze ne mukwano gwe banyumye kati nange ndi ku side yammwe eyabawuliriza era ngenda kunyumirwa Susan ensanyuso kulaba. Amina wasuzotya aka nasize bulungi atuuliriza njagala okubuuzaako nti wasuzotya we bali kubanga oli ku munnyo abali ku 95 Western Uganda tugamba awo abali Mbarantunga side yeyo paka side eri ku border ye Rwanda ate n'abali ku 97.5 ye frequency affaire Mubende 98.2 102.6 97.5 9.3 ya zonna gye ziri n'abali ku Salt Media app abali buli gwanga mwe bali kubanga mutuuli ensonga gye twatandikako yava ku baana okwagala okubanga bagenda okukola eweeru tugenda okwesanga ng'ate eyingiddemu trafficking, human trafficking oba abantu bakukusibwa kubanga buli awali ate ekikolebwa mu mateeka wabaawo ate abalala abakifuniramu ne batakomoka okuba nti kati batwala abantu kola bukozi bweru ne wabawo kye bayita illegal human organ trafficking nti waliwo abakukusa n'ebitundu abalala kati tebakukusa bitundu batwala muntu mulamba ne babimugiramu eyo olw'amateeka okubanga gayinza omukwatira wano ne bakwata abaana banna Uganda obulamu bwabwe nti tulina abantu abatafaayo kasita banga afuna ssente zayagala era ennaku zetugenza olaba nti ze bayita labor exporting companies zisenda abantu abamuzi exploiting abanaku abatayina mirimu ne basobola okubanga bagenda ebweru. Yes, wali abagenda ne babira successful ne bagenda ne bakola naye ate tulayiba victims abamu abalala bafudde abalala obulamu bukyali awo. So olutalo olwo olw'okubanga tukirwanyisa nga ate bwe tusaba ne Bible etugamba faith without works is dead. So tusabe nga bwe tulwana nga banna Uganda ffe tuyinza okwogera naye ate kikakatako gwe gwatuwuliriza okubeera nga weesalirawo naye ffe tujja kugamba katu ogenda okusalawo nga tukubuulidde. Olunaku olwaleero nina mu sister wange mukyala omuyita Mariam Mwiza era ng'ono omulimu gwasinga okubanga akola ensangi zino mu Uganda namugamba bannange singa kibadde kisoboka okuyambako twandibadde tufulumanga ggwanga babiri ne tubeeranga ku kisaawe babiri ne twetoloola eggwanga lino babiri kubanga ekikwatagana ku baana abawala bali vulnerable nnyo mu bintu bingi kati ate bali desperate nnyo ewako ina pressure emirimu toyina ogenda okwesanga ogudde mu mikono gy'aba ntunga tebafaayo. Omukyala Mariam ayina ekitongole ekiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda ly'eddoboozi ly'abantu abakolera ebweru w'eggwanga naye ng'olutalo olwosinga okubaako ku zino lwe lw'okubanga alwanyisa ekyokukusa abantu n'embeera z'abantu ze babeeramu ebweru w'eggwanga. Ebisigadde ebisinga yagenda obitubuulira era nga twagambye nti naye omukyalo ono ebisinga abirimu ne ku ground. Recently ayina ebifaananyi bye yampereza ssaawa zaali 9 ogw'ekiro ng'oli ku kisaawe olina bw'olina okukomyawo wasula ku airport ng'ali ku airport ayina b'alina okuzza soko nga toneyanjula nakweyanjula eyo kesi y'omwana gwe wamperezaako kiro ngenda olaba ebifaananyi nga oh my god kyekyali kituuse ku oyo omwana
omwana tugambe soka kweyanjula nokuyanjula sokoddemu ekyo omuntu yetaaga amanye omwana oyo bamuyita Rigarema yali agenze mu ggwanga lya Saudi Arabia okkola yagenda n'ekitongole ekimu kiri Kansanga yagenda ng'abaana abalala bwe bagenda ng'agenze kkola. Unfortunately omwana ono yagenda ku myaka 19 gyokka ekitakirizibwa mu mateeka yagenda ng'alina emyaka okusinziira ku amazima amatuufu. Batuuka yagenda mwezi ogw'omwenda nakola omwezi ogw'omunaana yakola omwezi ogw'omwenda gwokka. Ogw'okumi agamba nti bamufosinga okumugema empiso eya COVID kyokka ate agamba yali avudde wano nga bamugemye naye erine mukama we namugamba sigenda kukozesa nga sikugemye so bwe yamugema okuva olunaku olwo we yalwalira. So ekimba ekyamukuba n'alwala n'agezaako okuba yasanyalala n'alwalira awo now and then ne bamutwala mu ddwaliro mwezi era ogwo gw'okumi mwabadde paka lwelalabye nga nkusindikira ebifaananyi. So unfortunately twagenza okuva mu ddwaliro Lubaga nga n'eddwaliro teritugamba ekituufu kye yaba naye nga yagongobala okuvaamu wano from that thighs okutuuka wansi bifu tebikola even up to now newe njogerera ne report zonna ezaakolebwa bagezaako okunoonya ne basuubira nti maybe it could be cancer babiki teri kyavaayo kyannaku ate kyenyamiza ate okutambula kwe kuli mikono gya Katonda okuddamu okutambula ku myaka 2 gy'alina. Bana mchala mwiza wayanjira abantu bamanye ani gwe tulina olunaku olwaleero. Abawuliza abalungi aba Salt FM musanyusa okubawuliriza nange okumpuliriza amanya n'eddoboozi bampita Mariam Mwiza nkulira ekitongole kiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda. Ffe ekitongole kino twavaayo okulwanirira abaana abakolera emitala w'amayanja. Like tukola ebintu bingi naye esira tuliteeka nnyo ku baana kyankwatako nnyo ng'omuntu kuba nze nakitandika nze nalina vision nagenda okulabira ddala nga abaana bano ebitongole bingi ebiri mu Uganda buli waliwo ekitongole ekirwanira ku bawala simanyi bajjeme embuto bano abakazi abatulugunyizibwa nalabira ddala nga abaana abasinga abawala bafuluma ebweru naye eddoboozi nga tewali. So within 2 weeks nali maze okutuula wansi n'ogamba no I can do something. So tulwanira eddembe lyabwe tutya bwe batutuukirira oba bwe mututuukirira tugezaako okulaba nti eddoboozi yammwe liwulirwa kubanga nakizuula nga amaloboozi gaali tegatuuka nga badirectors bamanyi okuba brokinga abambassadors basirika ne waka gye wava nabo nga tebalina bwe bamanya neŋŋamba no tugezaako nti nomwana ne bw'aba atuuse nga to providing legal services obanga otukiride ngolaba wanyigirizibwa watulugunyizibwa otuse wano owulira ogamba no netaaga obwenkanya still we do that. Tukola sensitization tufollowinga tukola ebintu bingi naye byonna byetoolera ku ddembe ly'omukozi akolera emitala w'amayanja. Ensangi zino katandikire ku baana abagendera ddala ebweru tuyina companies eziri mu mateeka ebitongole ebiri mu mateeka ebitwala ze tunayita labor kale companies eziyambako abaana ogenda ebweru okukola tuyina n'eziriwo nga teziri mu mateeka tuzitegeera waliwo kizibu ne babakwata naye abaana wana abavaawo bagenda ddala nga bagenze kukola waliwo endagaano juice gye wayina ng'omwana gye yasayininga simanyi oba bonna bazitegeera bategeera kyaba ataddeko omukono nti passport yange njikkiriza okubanga kampuni entutte egisigaza ebintu bwe bityo challenges ki eba abaana abamu boosanze ebintu bye bayiseemu nga bava wano okgenda. Ebintu bye bayiseemu bingi naye ngenda tandikira ku kyoyo kyoyogeddeko eky'endagaano nti ebitongole bino Omunauganda mpuliriza tuyina ebitongole ebiregistered under Ministry of Labour ebiri mu 220 bebanga tewaliwo kyegaseeko yesterday bibiri abiri byonna bitwala abantu ebweru. Ebitongole bino nti bw'oba otunuulidde abaana abagenda ebweru oba nga bagenze okukuba ekyeyo ebisinga ku 200 ebisinga bifulumya abaana bano nga tebasayinize contract oba nga tebategedde baragawa babayita ne babagamba kimu
mugenda kola ebweru abasajja bano balina akarimi batambula ne bagenda buli wamu wonna we basobola okusanga abaana buli region mu Uganda kati batuuse buli wamu we bali ate bamanyi ekizibu kati ekiriwo nti waliwo ebbula ly'emirimu naddala ku myaka gino egy'abavubuka so omwana bamujja mu byalo eyo mukyalo yonna gyava ne bamugamba kintu kimu tukutwala ebweru kola bagenda ku emitwalo 9 kati omwana abadde wakanga ne15 okuzifuna kizibu awulira emitwalo 9 atuuka ng'alimu oba kyetuyinza okuyita urban excitement n'achamuka and n'ekirala ne Bible egamba nti abantu bange babuza olw'okubula okumanya sometimes abaana bano babeera tebamanyi so atuuka mugamba jangu tugenda kuweerako passport buli kimu kirede tukutwala Saudi Arabia ogenda byonna byabwerere tolina kusasula just babasasulako obuntu butininga medical kati omwana agenda okugenda abawarabu bali so esente zaabwe tebazizanyiramu bategeera sente nti Omunayuganda akujja wano nga talina na byamanyi byakubuulidde Omuwarabu akukima ku kisaawe the next stop over gy'otuukirako kuba kusayininga contract ate contract neesayiningibwa ng'ewandiikiddwa mu Luwarabu bo bakusuubira abawarabu bakusuubira okuba nti wavudde eno ng'omanyi ky'ogenza okukola exactly kampuni ezitutwala ziba zimanyi kyetugenda okukola naye tebatugamba ziba zimanyi and actually that's why fenga abamu abavuddeyo okuyamba ensi tubagamba nti ekyokuba nti wayise mu kitongole ekyo tekikujjaako okuba nti you are not human trafficked back trafficking because bw'otunulira what is human trafficking erimu deception erimu fraud ate ebintu bino byetulaba so omwana okuva wano n'atuuka eri nga contract tasayininze kubanga oli akubira n'agamba madamu bangobye banyima emmere nimubuuza ani next kin okubanga tusooka okolagana ne ba next of kin n'agamba ate next of kin byebiki katawa omanyira nti yasayininga contract talina gwe yagamba nako nti ngenda talina gwe yagamba kati bw'omunyonyola nti next of kin yakusayiningira ku contract mbunze contract eyo sagisayiningirayo nagisanga eno ng'eri mu Lwarabu nga n'oluzungu talumanyi n'Oluwarabu byasayininze tabitegeera kyokka bw'otunuulira contract eno nti ebirimu byonna bifavoringa sponsor yaani sponsor y'ono eyamuguze oba boosi we oba mukamaawe kati ekigambo kyoyogedde nze at least nabitegeerako waliwo kyoyogedde eyamuguze sponsor yabanga yakuteekamu ssente eyamuguze waliwo enkola eri mu nsi za Buwarabu gyensaba osooka onnyonnyola abantu balyoke bategeere omuntu ono ajja atya okugenda ebweru ebitongole bino abasinga balowooza tebifunamu omuntu akera bukeezi nagamba omanyi mwiza ngenda kukutwala okole tubaagala nnyo bannayuganda temuyina mirimu bo bakikola mu mutima omulungi waliwo eri enkola gye tubadde twogerako ey'Abawarabu gye balina gye baakola gye bateekawo era mbadde siyinza va wano nga sijogedde kubanga omuntu oteekeddwa okumanya oluusi bw'omanya n'omanya nti ngenze kino era kyengenda okutuukiramu kati Omunayuganda era ng'owuliza Salt FM olwaleero oli wa mukisa nnyo kuba naawe omuzadde ateekateeka okutwala omwana ebweru obanga wandyagadde omutwala obanga omwana gyali omanye kyagendako njagala otegeera olwaleero kiki oba kikyagendako mu Buwarabu okuli amawanga nga Lebanon, Oman, Qatar, UAE, Saudi Arabia amawanga gano bw'oyogera UAE ye wano ntwaliddeko kyekiyondo kya Buwarabu abantu abasinga kye bamanyi basinga wulira Dubai bawulira kyekitundu ekirala ate nga abasinga bonna bali mu UAE ne Abu Dhabi Dubai byonna biri mu UAE so amawanga gano gayina enkola oba kyetuyita system oba mu Luganda lutuufu I think it's but call it a system nti ekolebwa way back in 1950s myaka ejali ku morenda 5 abamu kuffe twali tetunabazaalibwa naye system eno yakolebwa nga eyina okumakinga oba omugaso gwayo oba ekigendererwa kya system eno nga bwolaba eno webatugamba tufune national ID nti buli muntu olina okuba nga olina national ID kati Abawarabu basaawo enkola yaabwe eno nga yakusaawo oba enkwatagana I think I should bring it over. No, you can bring it in English then is enja keep breaking. This it was
it was creating the should I call it a bridge or a gap or a connection? Yeah, actually it's a connection between an employer or the sponsor and a migrant worker. Enkola eno bagiteekawo kubanga egatta sponsor ateekamu omuntu sente nono omukozi agenda okukolayo. Exactly. So betwogera ku sponsor tatandise lunaku lwajjo, tatandise 2005, yatandika 1950. Nga naffe bwe tulina endagaano ze twasanga mu 1960 ne wano tusoma 1900 Buganda agreement. So this thing yakolebwa kubanga era yali yakutwala yali abawarabu bino ebyabantu okugenda ebweru tebitandise leero era njagala nkijje mu mutwe gw'abana Uganda nti opportunity yazze kuva dda baba n'abaddu enkola yaabwe balina abaddu. Yes. So eno connection bwekolebwa ekyennaku it's a very lucrative system. Nti etyobola eddembe lya migrant worker. Etaddewo egatta omusiga ataddemu ensimbi n'omukozi. Yes. Naye ate enyigiriza kubanga omukozi emuwa obuyinza, emuwa authority, emuwa powers kugwe. In fact obeera kyamaguzi obeera commodity. Oli mudduwe. Aba kuguze. Era yo gye bayita bagiyita kafala system mu Luwalabu. Yeah. Nga bw'okiwulira just kafala system. Then omuwarabu ono mu system eno emuwa legal status yo okubanga eri mikono gye. Ebikwatagana n'ebikwatako mu mateeka. Yes. Yakuvunaanyizibwako. Byonna yabikuvunaanyizibwako. Kyebava batujjako ne passport. Yensonga lwaki mwe abali ebweru oba bateekateeka okugenda ebweru temusuubira nti waliwo omusango osobola omuwawaabira. Ogenda omuwawaabira kubanga ali under the system eri well known. Mukyala Mwiza katikobe bati tuyina amateeka agafuga mu Uganda. Yes. Nti bw'omuntu ave bwe lunajja mu Uganda etteeka we liba terimukwata mu Uganda tasobola sibibwa mu Uganda. Tasobola. Kati kyekimu n'abava wano okugenda ebweru okukola. Yeah. Kafala system yaabwe etteeka terisobola likutwalanga muddu tosobola muwawabira embeera gy'oyisiddwamu kubanga oyisibwanga muddu. Kubanga lwaki tosobola muwabira Madam Susan olw'ensonga nti akugula omwana akyasinza ogulibwa sente entono nnyo omuna Uganda bamugula $1,700,000 oba ze $2,000 USA dollars. Ffe kye tulowooza nti tugendera bwereere kati wano wenjija sente zino bwe baziwa director wa wano oba ze muyita kayungirizi kubanga ayunga sponsor ne migrant worker so na director kayungirizi betuyita ebitongole ebitwala abantu ebweru. Exactly. So gwe bawanga bora broker wa mayumba gwe bawa sente ye n'anoonya ebyamaguzi ne bakugula ne bakutwala eri. Kati company entwala bwe mba house girl katugambe nze esembayo sente ntini company bagiwadde obukadde 7 ennoonye tuzzeeyo mu kitundu abantu kye twayitanga slave trade basasula eggwanga ne libawaayo oba chief aliwo ow'omuluka yenna ne batwala abantu nga ye afunye nga mmwe temufunye oli yamanyi kyakozesa. Exactly. So nti bwebanga sente zino bazisasula dda then ono najja bwe bulango bwe mulaba bwe mukuba kumwe ku media zamwe gundi bakutwalira bwerere jangu tutwalira abana kola mubagoberera dda paka lwe bagenda okola kyetwagala kubanga abantu bano tebagamba abaana mazima singa eno system baginnyonnyola abaana ne bategeera kikyogenda okukola. Yensonga nti system eno bwebanga oli amaze okugula sente ze era omuwarabu bw'omugamba kugamba about my money, give me my money, you want your girl, give me my money. You get because yakugula te sente ze zimuluma. Ze zimu ku buzibu bw'osanga nti bw'ocontacting eri okutaasa omwana aveeyo baagala obasasule endagaano gye yagula. Bino ebizibu byonna Madam Susan bye tulaba biriwo lwa kafala system. Era kyova olaba nga ffe twavuddeyo abalwanyizi b'eddembe ly'abaana abo tusaba gavumenti egaane tulabe nga eyo system ebeera abolished abaana baffe bebanga bakusigala nga batwalibwa. Ffe tetugaana abaana genda bweru twagala bagende bakole kubanga ddembe lyabwe naye eno system banga ekya operatinga n'ebyo byenalabye minisita bye yazze nabyo ng'avudde Saudi Arabia awandika ku mutwe gw'amaze atuwuddisa tewali kigenda kukolebwa nga system eno era nadde nsuubira nti omukyala ono honorable minister ajja kujjayo ng'alina kyayogera ku system eno twali twakisirikira for some reason nga tumanyi nti abantu bano bajja kwekuba mu mitima
nga tetwagala kukijjayo nga bwe tugenze tukijjayo. Ne nagenze kulaba avuddeyo agamba simanyi tugenda kusawo akakiiko simanyi ka tekiniko akakiiko kano kaliko right from endagaano ya signingibwa. Naye abantu bano baali basirika lwaki bagenda kwogera kati etteeka libatteeka akakiiko tekajjaawo tteeka paka ngetteeka oba system eri ebuwalabu ekyusiddwa bannayuganda tebali protected because of course that's how it is. So gwe ne bwona agenda company waliwo actually omwami wa company yagambye omuzadde nti for buyinza bwaffe bukoma ku kisaawe Entebbe just like that and tanyonyodde n'omukyala lwaki bukoma ku kisaawe Entebbe nasigala mu maziga nga akaaba. So because nayo nno nanyini company akitegeera bulungi to omwana yamutunda nga kyamaguzi ate tamuyinako buyinza ne embassy kasita yingira amawanga ago getwogeddeko obuyinza kati buli mu mikono gy'abali waddembe okutwala n'ojanjabibwa oba n'otajanjabibwa ku mawanga gonna agatwala abantu ebweru mu mawanga ago ng'ogyeko Uganda agasigadde gonna gasitukirawo ne gagana system eno ne gagamba no look here we need to sit on a table and we agree with this government ya Saudi Arabia ne government is nendala we can't tolerate this abantu baffe rights zabwe zityoboddwa we need to change ne bawuliriza government yaffe etana bakikola atabo bebogerako be basigadde nga balamu kubanga bowulira system bwe bantwala ng'omuddu ng'oli yaninako obuyinza yangula kitegeeza kyayagala kyankozesa bwanko wokukola ewaka ensigo yange esobola okubanga yemugirayo sente ze. Quick example manyi njagala nnyo okwogera nga tisagala njogera abantu balowooze ekisooka waliwo aba company abali so arrogant abambuuza what is your interest. My interest is not money era teri muntu asobola kungula era teri asobola kunsirisa okujjako Katonda yeka kadera bwa Katonda singa sazo ngamba keep quiet or keep quiet. So sina interest because I don't have a company etwala abantu ebweru and siteekateeka gikola cause it's not in my dreams. Waburanzi ngezaako okuyamba omulembe gwange gwendaba ogusaanawo mu buddu mu mulembe guno Katonda mwakutadde oyina okukola ky'olina okukola. Exactly kubanga obudde bwe nnina bwe buno nti interest yange mu kyo njagala kulaba nga obulamu bwaffe tebusaanawo mu ngeri bwetyo ate nga tutegeera. Kankuwa example y'omwana Rigarema gw'obadde ombuuzaako. Omwana ono yagenda mu ddwaliro bamwadimitinga mu ddwaliro mu October w'omwaka oguwedde. Maama ajja mu office yange ennaku z'omwezi nga 4 December. Omwana nga bwe bamutwala mu ddwaliro ng'agongobadde bw'atyo bwe yalimu obutambi bwayita ku social media ez'enjawulo ali ku YouTube ali ku TikTok. Tosobola kuŋŋamba nti embassy yaffe yali tekimanyi yali ekimanyi. Actually nze mba contacting around towards of December no within January nga nakolesa ekitongole kya IOM kuba of course nze manyi weakness we manyi ne IOM chechi that is International Organization for Immigrations kitongole kyo kiyamba okuba okuza abantu bwe batyo n'okuyamba ko ebintu ebirala. So ne manya nti bo protocol yabo gye bakolesa bajja tukira embassy direct kuba nze embassy yaffe tekwata simu zange ate ne message bangowa ora Ministry of Labor waninkowa ate embassy Saudi naye wobera mulwanye ebimu tobiwa budde kubanga ofuna Katonda akuwengeri endala joyinzo. So bwe nkolesa aba IOM bwe bababuuza in January nkugambye omwana bamuteeka mu ddwaliro in October. Omwana ono yali talina Munnayuganda amujanjaba yali caretaker we yali mu Ethiopia of whereby they were not connecting mu lulimi kyokka yamujanjaba yagongobala tasuba musulo abeera mu Pampers for days pampanga bazikyusa after some days. I mean nga bino byonna nno omwana Katonda yamuwa ekisa n'asigala nti asobola kwogera ku simu ng'abyogera bino si nti babiŋŋamba. She used to talk to me era nga ngamba munyambe munzize waka nangamba ebigere byange byanyogoze era omukeyateeka jja nankwatako ne baseka ne munne nagamba she is already dead. Bino ebintu byonna byali ku social media. Tosobola kuŋŋamba Madam Susan nampuliriza nti okuva mu ogwokumi n'ogumu ne mu December oyagala omanya nti government eraba teekayo comment ngeri ekwata ku ngeri political ojja tegeera nti balaba. So kati nnyonnyola kafala system oba obuddu bwe tulimu nti maama bw'amala kujja n'antuukira ne mmugamba kye tugenda okukola byongambye kubanga yakubirako director
bagenda yemirundi ejiwera niwe akubira director w'ekitongole ekyo n'amugamba ndaba otambudde wonna ogenze kuleba toyina wotagenze naye nga tebanaba kunsiba batyo bwayogera iye omukyala bw'abiŋŋamba nalowooza nti either maybe obuzibu buteeka okubanga oba alimba omanyi omuntu bw'oba n'ebizibu wano Omunnayuganda asobola kulimba kati bw'aŋŋamba bw'atyo neŋŋamba nemuteeka mmotoka ne tugenda kitongole ffennyini director yampitako buyisi nga bw'onsanze ntuddeawo n'ompitako buyisi ne mutunuulira ne ŋŋamba okay kitegeeza kiri yakyogera twagenze okutuuka nga director bino byampoleza naawe okimanyi omanyi bano abantu batunyigiriza omanyi tusasula omusente nyingi ne mubuuza naye ddala omwana ono mwali temulaba ng'avunda baali bamulaba but because of the kafala system they had no authority okumujja mu ddwaliro n'okumwaka yateeko wa Uganda nekirema omwana waffe n'avundira mu ddwaliro paka kati we yatuuse era we twakomye ndoza I was there last Saturday on Saturday rather ng'omwana akyali bw'atyo era tetusuubira abaana atambula batatambula ebyo Katonda emu yavuddeyo bamusibudde ali waka naye nga embeera bwetyo bwekyali so bwebanga omwana ali bw'atyo mweyo embeera nga teri asobola kutaasa era ekyantaasa yali media nagenda kulaba nga sina option ninga bino kambikube ku media sikyalina kyenkweka sikyalina kyentaasa so olwa media nesobola okunyambako bebituuka buli omu n'abiraba kati sponsor yali naye ati okuswala bali bateekwa mwana kumujja mu ddwaliro naye nga apart from that omwana either yandifudde be baana bemuwira netuza dead bodies because of kafala system so bino ebya passport biki ebyomuka bya bujjanja waliyo ebizibu ebizito ng'omwana okulwala n'omukomyawo gw'omwana wamutwala mulamu naye omukomezaawo nga mufu eddakiika zitambudde tugendagendawo katono nnyo mukuwummulako tubeere nga tukomawo tambula n'okumanya ye program nkuzaayo wa Makula tuli mu nkola eya gy'owulira eyitibwa kafala system eri mu nsi ezo ez'ebweru abasinga abaana bannayuganda n'amawanga amalala especially ag'abaddugavu gye bagenda okubanga bo balowooza bafunye opportunity ogenda okukola ng'ate bagenze mu buddu bw'otunuulira ensi ezimu bw'otunuulira nali nsobako ku nsi ya Lebanon nga bagamba balina amateeka aga leba agakwasaganya eby'abakozi naye saata abava ebweru w'eggwanga abava ebweru w'eggwanga bwe bagwa mu eno system bosi wo yakufuga tosobola na kukyusa mukamaawo ng'oyagala ogwo guba musango bakusiba oba okukuzza mu ggwanga lyova ate era ne bw'onyigirizibwa n'otoloka n'ova ewaka olw'embeera gumusango nagwo musango gwesike amateeka gaabwe agafuga abakozi nga bwe tunaagamba wano nti oba wabeewo minimum wage sente zo zeminosalibwa bw'okola overtime osasulwa olina okuba ne liivu tegakola ku bakozi bave eno kati okusingira ddala bannayuganda kyova olaba abaana bakola essaawa n'agamba nti akola kumpi essaawa 2 awumulamu essaawa 4 zokka oyo n'ow'ennya Katonda baamusaasidde wangi ow'ennya ng'azifuna n'aziwummula ekisooka abaana baffe bakola nnyo bakola ne bayitamu ku ssaawa ezo gwe z'osuubira oli n'akola n'akugamba nze neebaka only 2 hours or only 1 hour ate ne bafuna kitono nnyo naye bw'otunuulira abaana b'amawanga amalala abagendayo nga ba Filipino aba Nigeria abawo nabo bafuna sente ezisinga ate tebakozesebwa nnyo era eggwanga lyabwe lyeriba liyingidde mu kukolagana n'eggwanga liri mwe bagenda exactly cause for instance nti waliwo okutulugunyizibwa ennyo okwaliwo ku ba Filipino government eyabali negaana okuddayo okuwayo abaana baayo negamba no we are no longer bringing our girls to your country because of violations because baali babeetaaga baali balina obayita nti mujye tuteese bwe batuula ku meeza bana aba Filipino ne babagamba this is what we want era yensonga era omanyi nti abaana abava ebweru abali ebweru bafuna omukisa bawuliriza eno program era bajja kujulira nti abaana aba Filipino be bakyasinza okuyisibwa obulungi mu mawanga ago wera zifa abana Uganda be bayisibwa obubi kyova olaba nkuwadde n'example mu ddwaliro nti omufilipino yali awereddwa chance ejjanja b'omuna Uganda ne weebuuza ku 10 ez'abana Uganda eziri mu Saudi Arabia lwaki omufilipino yajanjaba Rema lwaki tewali omuna Uganda because government yabwe yo yasituka era kyetwetaaze yaffe nti esituke si mu bubi ekole kubanga bana abaana bavayo ko ne batugamba nti waliwo enkolagana ya Uganda ne Saudi Arabia eyo nkolagana is just it's a written document
ate document eno bw'oba ogitunulidde oba kyonna ekirimu still tekijjawo kafala system ffe twagala ekiziiza kafala system okubanga efuga abaana baffe because enkolagana yaliwo ntetukiriziganyiza tugenda kubawa abakozi konsani yaffe eri nti abakozi tubatwala wa abaana bagenda kukolera mu mbeera efaanana etya lwaki omwana afuna obulwadde n'atajanjabibwa lwaki omwana atuuka awantu ng'ayagala okudda ate nga amazeewo contract nyina abaana kati abali mu 10+ benakafuna only this week bamala contract zaabwe 2 years back naye bakyali mu myezi 6 tejjukira bw'omalawo contract omuwala butakusasula naye osigala okola ayagala kudda naye talina wadda kubanga eno legal status ye visa ono yagirina ate akyamwetaaga ate nalabye n'omukulu wa Yuwela omwami boogere nga talina nsonyi era ng'agamba nti kyekitongole ekigatta zino companies zonna ezitwala bannayo ebeera waliwo okubanga akikulira naye ng'ate alina ekitongole of course akulira KHM kitongole ekyo so era bono ba members bayo kwegamba alina ekitongole ataakulire atalwanirira eddembe lyabe batwala so okiraba nti yakyogedde nemutunula neŋŋamba oba yakyogedde teyakitegedde kyeyayogedde nti anti bw'oba omazeewo contract ye bayaggwako baba tebalina kukusasula ekibuuzo lwaki tebakusasula tosigala okola ye lwaki oba tova mu ggwanga ennaku ezo waliwo omwana yagenda banange n'akolesa embase ya Ghana yes n'agisaba n'agamba mu nnyambe ng'abaffe bapayirinze wali newenjogera kati bakyali ku center ne honorable minister yabalabye n'abalekayo yagamba tukera ku nteekateeka bakomyawo lwaki omwana abeera ku deportation center okumala akabanga na emyezi 6 kudda waggulu bira babafidingira waawo okuwaayo omuceere ne bakuwaayo amazzi ye bw'obeerawo n'ofa yensonga lwaki olaba mulimu era ku deportation center kwe bayita sakani kuliko akasenge oba kuliko ka room bakasama abaana abalalu tebakkiriza abaana abanayuganda okuba accessinga mwe muli ngabo omwana yafa ne bamuziikayo ne bamuziikayo eyo nga family tetegedde naye nga lwaki ebintu bino byonna mu butuufu bituukawo ng'ate ekintu kino kivaamu ssente bannannyini kampani mukifunamu ssente lwaki temutwegattako ne tulwanirira eddembe ly'abanayuganda netubatwala ate bo balina interest already ati kati interest kubanga nsaba mukyala mwiza tubale nti obukadde 7 ye cheapest omwana gwe batutte ebweru bw'aba atwala abaana 10 sente mpitirivu bwe bukadde 7 ye ndoza kino kyowulira oli wakugambira ondoopye muleba ondoopye wanga tebansibye waliyo katonda ajja okusiba nga tolina gy'oloopa because oli ku bantu be obatunda mu buddu in fact government oba abasirikale tebalina kye bayinza kukola naye waliwo olunaku luli simanyi oba abasajja bano balulowoozaako nga naye abantu bano ebintu bye tukoze tunulira kati bwe tutunulira ku medication yaabwe nti abaana tebajjanjabibwa ne tudda ku legal status yaabwe ne tudda ku ndya yaabwe omwana oli bw'okukola omusango olaba bagamba nti nyina ekintu kyanadde nkugamba nti contract esayiningibwa wano manyi bingi bino ebintu era bijatwala week number nti contract esayiningibwa abaana bano abakampani wano gye batayagala kuba bannayuganda bagende nga bagitegedde erimu akawaayiro akagamba nti bw'obreachinga contract nga tonaba kumala myezi 6 olina okusasula ssente zino eri okusiponsawo naye ekyennaku nti omwana bw'afuna ekizibu n'afiirayo teri compensation eyo contract abaana gye baliko so contract eneewa authority power buli kimu kyonna ekiwa sponsor waliwo akawandi tujja birambulira olunaku olwaleero twagadde tukuyitiremuko ebigenda mu maaso waliwo akawayiro ke nabadde ndaba mweri endagaano nti ng'oli agamba in case I want to cancel the process before or after getting the visa kati oyo ayagala okusazaamu ng'ali wano olina okusasula $1,000 kampuni ate ina ne right esigaza passport yo ina right banange bino era bye mutukubira amasimu ne mutugamba ti madamu nze basigaza passport yange national ID biri wali wabikiriza ate eri mu luzungu ya wano ate jukira neri Saudi Arabia jogenda tetuinayo ya dekoti tetuinayo ba representative abaliyo nga kifaananyi embassy yaffe ekola ku office ekola ku nsonga z'abaana eriyo nga kifaananyi kubanga teina kyesobola kukola bwe bawayo mu employment yafuna musala kyemmanyi kyendushuwa nti
ya chemanyi chendishwa Salt FM ewulirizibwa awantu awasinga era manyi nti n'abakulu bano waliwo eyawulidde babata abate yawulidde omwajja mugamba bwe baya challenge ngoba wakana mumuwo omukisa mu kyaze wano agamba ensa mazima nti oyo mwana byayogedde bya bulimba ayagala okukyana tukyalina obukwakuliza obungi because sagala kujja kuwolereza kintu ekitayimiridde njagala otunulire omwana omuwala eyava e Masaka abana Masaka munansonywa kyenjidde mu bwangu na vayonga tamanyi taina kyamanyi ne bamussa ku nnyonyi ne bamutwala ne bamuteeka mu center oba ne bamussa ku office kwagenda okumala emyezi ngesatu nga tebanaba kumujjawo kumugula kubanga eri otuuka ne bakebera ne balaba whether you worthy to work or not jukira bakuguze kati ono boss ayina obuyinza n'okulekawo emyezi mukaga nga tokola ng'okyali ku office okwe bakumidde so je miranga mwabazanda funa wakuteeka exactly so mwabazanda abatukubira ne mugamba mwana wange ali ku office njagala akomye kubanga tebanamufunira mulimo nafe obuyinza tetubulina tulwana bulwanyi Katonda yatuyamba buyambi ne tuleekaana buleekaanyi na netukwatirwa ekisa government ya Uganda ino buyinza ku baana abo oba amateeka geeri gega mufuga nti muina kutuula ku meza ni muteesa buteesa si kugamba nti mubazze okijjayo bulungi nnyo kutuula kuteesa buteesa obuyinza tebulina kusinzira ddala mweno system eri gye nkunyonnyodde nti yakafala government teyina buyinza kubanga singa ina obuyinza for instance yino omwana yafa mu December enaku z'omwezi nga 3 taddanga era mayiti yetu kisuubira okudda next month naye era n'okutuuka awo tebibadde byangu oli sponsor omwana yafa toba yeetuga kuba yakeera ku makya nayogera ne maama we nga ssaawa zino si ssaawa tetuli mu ssaawa 3 sa era we yabebako okukwatagana ekyagenda okuddako omwana yetugira mu nyumba bali bagamba yetuga ne boss atekwa kubanga alina kye yamukola so okuzza omulambo lubadde lutalo nti ne bwe tukubira embassy kijetwalidde naye emyezi 2 kati okubanga eteekateeka omulambo guno okudda oba okukiriziganya n'oli ngolera gamba me talk to your embassy kuba gigamba ne mugamba talk to your embassy yayina okiriyalinga wano kubanga bw'otunya system we eraga nti employer wo oli sponsor yayina okulaga nti kati osobola okugenda nkutadde exactly ate tomu kwegamba nga bw'okyogedde nti kuteesa mujja teesa era mwabakuba amasimu ne munkubira oluusi mbagamba amazima ne mbagamba kino kigenda kuntwalira akabanga kubanga endagaano gwe wagiteekako omukono exactly ate bano bakutunda bakutrafikinga tewamanya gye baali bakutwala bo bakugamba kimu ogenda kufuna sente naye tebakugamba nti bino byogenda okuyitamu oba bino byebiriwo so ne weesanga ng'olredde otundibwa kyova olaba nti ne bw'otuuka ne bakujjamu ekiri kunnuma mu bino byonna nti waliwo akawaayiro mu contract akakako omwana oba akateekako omwana okuba nti agenda ku compensatinga sponsor eyamugula akawaayiro akamu ke basayininga mu Luwalabu kwotategedde kagamba nti mukama wo abasi tasanyuse na byokoze sente ze tezivuddeeyo omuliyirira olina okumuliyirira era nti singa oyagala ku breachinga contract before emyezi 6 olina okumuliyirira kyokka jjukira yakugula sente empitirivu so kitegeeza nti wano bwakugamba nti ogenda kumuliyirira kati gwowa kampani ogenda kukola loosi yensonga bazaddemu abatuuliza lwaki abaana bamwe bwe yadde mulwadde kampani tesobola kumuzza bwetyo kitegeeza ebegenda kusasula sente ziri kubanga omwana gwe batunda tayina sente nabo bakimanyi kitegeeza nti sponsor abawa condition you make a replacement for me I give you your girl if not me I want my money simple because mundetera omulala oba munzirize sente zange tali mu Uganda azizaayo omujjawa wali asobola okuzizaayo waliwo omuwala omu nina bangi wanakatamu balina kanani waliwo omuwala omu bamugambako nti endagaano gye yasayininga bwe yatuuka ebweru ng'emirimu tajja gisobola nga tebagimugambye n'abagamba aveeyo ne bamugamba ffe tetulina buzibu sasula ki sente naye nga sente ze bamugamba osasula taziwuliranga nako mu bulamu bwe omuntu omugamba nti mpaayo obukadde 150 contract yange y'emyaka 5 ogitwale ngikuddiza odde wammwe namugamba naye olinayo option ensigo yo singa tugijjamu
tujitunda sente bweziti feno tusasula nuddayo ewamu nga option jaina bannayuganda ebalina omuweereza oba afune kyatunda mu mubiri gwe asasule sente ate kyekimwogeza kubanga redi gyekiri ye lwakuba tebakimulaga nga agenda gyekiri ono mulabu tabyogera bwogezi ya ine aina kwasinziira okugamba ebintu ebyo naye ate gwampuliriza ekyennaku nti gwomunayuganda bw'ofuna ekizibu oba n'ogwanga kabenje oba n'ofuna ki there is no compensation but you have to compensate omugage yakugula ng'ofunye obuzibu wagenze nga muddu yes bw'ofuna akabenje ng'emirimu gye tosobola gikola olina omuliyirira kubanga olina kuba ku mulimu ye kati obuzibu buno buvaawo kyova olaba oli bwakubira essimu oli n'aŋŋamba omwana wange yalwadde ekibuuzo kyensooka okubuuza yagenda ddi kati nze bw'oŋŋamba engeri gye nkibaddemu ate nga nkyakola okunoonyereza yagenda mu Desemba mwaka 2021 tuli mu February bw'oba tonabakomalako myaka ebiri oli akugamba you have to compensate me naye ekyennaku nti owaffe kati omwana nga Regarema there is no compensation teriiwe era tojja gifunayo naye singa yadde wali obaako kyokula babasala emisaala enkya neggulu oli nayasa glass n'emusazi omwezi mulamba talina walopa because the legal status ekkiriza mukamawe eri mu mikono gya mukamawe naye alina okusalirawo so bwe butaba buddu kibaaki legal status katugambe nti okubeerako mu ggwanga eryo yes mukamawo yakivunaanyizibwako era bw'aba akooye balina kusiba oba kudipotinga kuzza mu ggwanga mwe wava yes kubanga waliwo n'abaana bangi abali mu makomera abazadde batutuukira mwana ali mu makomera yes tugezaako by the grace of God naye tetuyina ffe kituyamba nti human rights tetutera nnyo okuba limited we reach everywhere kekakisa nti nsobola kwogera ne USA ne beinterveninga but still bajja kusanga kiri ekibasiba eriri mu ggwanga lifuga yadde muri ba human rights but there is this so chovora batuvuddeyo okugamba nedda government kubanga ya regulator wano boba ino okumakinga sure nti ene enkola ya kafala system batula ne government ya Saudi Arabia ne babasaba nibagamba kino ekintu kiteeko koma kiti oboledde emberi obuntu naye nakugambye tuli wenatandikira wenajira mu campaign eno twali mu companies nga 100 naye olaba mu mwaka gumu tuli mu 200 zimashrooming ziringa obutiko tetumanyi kitegeeza nti abakirimu bakifunamu nnyo then mwaba kigenda mu mufiirwa nnyo era tukoyo okuzza emirambo mu Uganda n'abaana ab'ebiremu so bw'okiwuliriza n'okitegeera gwatana bagende bweru ng'olina omukisa oguliriza ebigambo ebifaanana bwe biti sooka weebuuze ekyokuba nti toyina ssente tekitegeeza nti ate otunda obulamu bwo you get ate nga omaze n'otegeera kale bw'omanga wagenda nga totegedde ng'oli eyo tutuukire we shall do our best because mu mwaka from 2019 up to now tuziza abaana abali mu 400 by the grace of God so but it is always a battle naye ekyennaku nti betukomezaawo abamu baalemala si Regarema yeka mulimu abalala nga baalemala abalala baakomawo abalala abamutwa bagambe yatabuka omutwe omulala bamuleeta nga bamukubya obutwa ne tumununamu obutwa muzadde eri talina sente nga alina otunda ente n'atunda yasigaza nnyumba weka mwasula olw'okutaasa omwana we naye ng'omwana yatwalibwa kampani so singa ogamba bino bituukako ku abantu bassekinomu be baba tutte oba twandigambye nti kale mugendere mu kampani ekitegeeza ebitongole kye tulowooza kati katugambe nti ekitongole kituwaayo ku mulimu ne sisitimu eri etutwala nga baddu si mulimu ate wano bakimanyi kyekyennaku teri bwebanga tebakimanyi mwaba media mbawo omukisa baje bagambe ensi mutusonyiwe twali tetumanyi naye nze mwiza wentegerera nga seyina kampani nga sisayininga nga tofuna ekintu wotegeera nti otunda omuntu kwe kubanga omuntu gw'omuwa akuwa sente ate nata va ku sente waliwo sente ne waliwo sente omuntu akuwa omuntu akuwadde sente wabula bakuwadde ngazo sente nga nawe ozeewuliramu ze waliwo manyo yajja yali munamaje nankubira nga ayina ekitongole yagamba you know I can arrest you ne mugamba nga tonansiba
ojasoko sibe katonda ali munda munze omanyi bwe bafuna sente ziba siriwaza ne balowooza nti basinga katonda no ekyo njagala nkibajje mu mitwe kati fe tugenda kola mulimo gwa kusomesa abantu then bo katonda akole ebibye omuntu bw'obaamu amagezi ng'owuliza program eno nawe gezaako okole research era Ministry of Labor n'ebitongole byemuwa license njagala mwekube mu mutima mu mwaka guno gwokka mutuule mugambe naye ddala tufaaki because tunulira omulembe ogusaanawo laba emyaka egigenda mu buddu ate abamu tebakomawo nze waliwo ambassador waffe ali mu ggwanga eri musijja mwogera kuba mukwano gwange naye yamanyi okuŋŋamba nagamba bw'otunuulira emirambo egiri wano simanyi nawe giridda mu Uganda nangamba mwiza tukoze tutya ne mugamba katukoleko tuze gye tusobola ye tasobola tugireke emirambo egimu jeje banna Uganda abatagamba bazadde baabwe nti tugenze exactly muti abajja balemesa abajja kuloga togamba mukwano gwo bonoga mukwano gwa ajja kulemesa nobeera mufiya n'ofuluma eggwanga nga teri amanyi gy'oli nga era nga tumanyi kubanga gwe wagenda ng'oyagala sente n'abamanyi gy'oli abazadde badde no because basuubira sente n'agamba yajjako amasimu ge takyayagala kwogera naffe bwe yafuna sente kati ebweru takyayagala nga tebamanyi nti omwana waabwe yafa ate ku bintu ebimu nga sinabakwerabira n'ebitongole mbasaba kuba mumanyi muwuliriza ate mulondoola programu bweziti temwagala baboogerako naye mulekerawo okukyusa amannya g'abaana n'emyaka gy'abaana ku passport olw'okwagala sente ekintu ekyo simanyi bwe tugenda okikola because goyagala sente omwana ali myaka 19 gwe n'omuteerako emyaka 26 because okimanyi bulungi nti etteeka dikkiriza omwana etteeka lya Uganda by the way gwabadde takimanyi ku baana bano okufuluma eggwanga oteekwa kuba ng'oweza emyaka 21 omwana najja nga alina emyaka 18 gwe n'okyusa wali because your interest is money. It is not about even to omwana agende kuba kati oyo riga yebadde victim wala abangi but kati 19 ne balimba nti asukka abiri bateekako nti yazaalibwa 1996 but she is a born of 2002 so nga kiri ku passport kati laba obulema bwe yafunye ne bwe yakomyewo so ate n'abalala baali bakyusa amanya kati nga bwe ndi mwiza noli nakyusa nateekako naye bale Mariam so omwana ono bwafuna ekizibu fe abamu tracing oba bamunoonyereza we be looking for mwiza yete eri waliyo naye bale ate ebitongole byabikola ebintu bino these are not traffickers these are not individual whatever banna Uganda be batunda banna Uganda exactly era teri muntu gogenda okusanga nti yazenga muwala bali eno abatunda abaje n'abatwale be batono naye abasinga zino companies zonna okyogerako waliwo abamu abafuna ku chance ne babanga bafunye mukamawe omuntu mulamu ng'amukkiriza okwogera n'abantu beeno nga bw'omukubira eyagenda nga mwiza agamba nedda mukama wange ampita kino yes eri alinayo identity ndala ayina identity ndala ate ne wano identity wano ku internal affairs waffe ekyukirawo so mu Ministry of Labor abantu bemuwa license ne mukkiriza okutwala abaana mukimanye nti ba mafias abawedde emirimu ba traffickers abatalina kisa wokyusize okutuuka okukyusa mbu omwana omutwalira bwerere n'otuuka n'okukyusa emyaka gye kikyenyeeye kikikusiiwa kyowira nti mu butuufu sente oyagala kuzijja mu bujje lino because oli kwigamba ba directors bano bananyini bitongole bategeera kimu sente ate nabo sijja kubananyanya okubanga ne Ministry of Labor nawo waliwo loopholes era omukulembeze wa ggwanga omulimo gwalina ogw'amaanyi Ministry of Labor eriko ekizibu kyamaanyi nnyo kubanga some of the members abali Ministry of Labor they own these companies. Omukyala yali speaker wa parliament Rebecca Kadaga yavayoko n'agamba challenge ezimu ze bayina kwe kuba nti bannanyini bintu bino bali mu government ministry ba ministers nze bali banku manyenze sagala kogera n'ingamba nawulira bali bankubiddeko ku masimu ne bangamba oyagala mekove ku kintu ekyo nimbagamba sajja kunoonya sente cause njogera bulungi I came as someone to fight for someone's rights sajja nga nti nze nkola entity egenda kumpa sente so era nebo bompuliriza leero ngolooza nti oba nasirika sijja sirika because abankubira bamu mwenyini era bakulu mu government nero muntu nagenda ne ku Ministry of Labor omukuru wa Labor nangamba I know you cause yes you know me I also know you sir get out of my office
because ndoza tekwa kubanga yalowooza mwiza kye kimulese mu ofisi ya naye n'otampana kakisa twogere olese misango nga bulijjo ate ng'omanyi kyendese togenda kukkiriziganya nange so mwe abannayuganda abatuwuliriza abazadde abateekateeka otwala abaana namwe abaana bali ebweru mukaabe naye mumanye nti ekintu kino babatunda ng'abaddu era bwe tukoze tutya okubanga tugezaako okubanga tukirwanyisa tukolesa opportunity ng'eno era tujja kwebaza aba media opportunity yonna gye mutuwa nti bw'owulira tolowooza mbu twogera waliwo nadde enjogero linaagamba oyo temulaba nga bw'afaanana oyo alimu munene wa first family ayina nnaku ki atuleke tugende tukube ennaku yaffe nange bampitadde wa State House obudde bwo butuweddeko tugenda tutandikira olunaku olw'enkya ssaawa zinnya naye tugamba nti si interest katonda yateeka mu nsi tetulina kubeera nga Cain bwe yatta Abel katonda nambuuza gy'ali nambuuza nti am I my brother's keeper katonda yatutonda okubanga tuyina kubanga we are our brother's keepers muganda wo neighbor wo oyo naye muganda wo si muganda wo mu blood naye buli gwoli naye ku nsi you're supposed to be your brother's keeper omulimu gwo information gy'ofunye gamba omulala baganda baffe baana bannaffe bawala bannaffe baleke kubanga bagwa mu mikono gy'abo abantu ndowooza kitegedde kati kikyali kya kitongole nti ekitongole kiranze ekituufu kiri nti ekitongole kikulanze nga kigenda kutunda system eri ebweru w'eggwanga yekufuula omuddu gye bali abalina obujulizi nti yakozesebwa bulungi yagwa mu mikono emirungi tumwebaliza katonda oyo omu ku biina bye bazizza nga biriko obulemu tolina kubeera omu kwabo tujja tutandikira olunaku olw'enkya mukama bakuwembere bulungi byowulidde katukkirize nti obitegedde kati konoobiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde tambula n'okumanya tunaatandikiraawo